sasula abayimbi bajje bakukolere nabo balina family ez'okulabirira etegedde tokute ku sente za iPod gwe owa dipito zikuteeko owa jema tozikuteeko ate nga ka budget mukafuna oyagala abayimbi bajje batuyane amanyuma batuyane enkwawa oli kusimpa se omaroga mbe thank you abantu bategeera nti iPod yebawa kwatako kyokutte kiwa abayimbi bakuyimbire mu nkyukakyuka tetulina mu department y'abakitunzi ba struggle oba singa osanga ebaddemu liri paza awo walikoze budget gy'oyagala ne bagikuwa n'obeera kitunzi wa struggle eno ebizibu byaffe by'ebikitunzi byayo ebitukoleddwako by'ebikitunzi byayo eddagala eritali mu ddwaliro kitunzi wa struggle enguudo embi kitunzi wa struggle abakyala abafanga bazaala mu malwaliro kitunzi wa struggle abalwadde abeebaka ku seminti emulago kitunzi wa struggle tekitwetaagisa kuteeka mu ssente zonna okuleeta omuntu okwogera ku bintu ebyo kubanga gwe bino byogenda okwogerako olabika sina gy'owangaalira wabula boogenda okubagamba babimanyi nnyo kubanga bo gye bakola ki gye bawangaalira kati tetuyinza kukuwaayo ku kasente okulaba ebikyamu bwe kiba kitwetaagisa kusooka kukuwaayo ku kasente okulaba ebikyamu kitegeeza tuli mu kuwaayiriza gavumenti ebikyamu ebyo tebiriiwo gwate mukama omuwa ssente mmeka okussa oba omuwadde ssente mmeka mu kitabo kye okwogera ebigambo ebyo by'oyogedde lwaki then ffe tulina kusooka kukuwaayo ssente okwogera ebikyamu lwaki tulina kusooka kukuwaayo ssente okulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga bwe kiba nga tulina kusooka kukuwaayo ssente kitegeeza tugenda kuwaayiriza gavumenti ebikyamu tebiriiyo ate olaba n'abalina okubyogera tulina okusooka basasulayo ku kasente mukulu liri pazo ebizibu by'abantu bireekaana nnyo okusinga eddoboozi lyo tokolangayo ku luyimba luyinza kubeera lauda kusinga bizibu by'abantu toyinaayo luyimba lw'amaanyi kusinga kusibwa kwa Dokita Kizza Besigye toyinaayo luyimba lw'amaanyi kusinga kutta basiraamu toyinaayo luyimba lw'amaanyi lusinga nguudo mbi era sisuubira nti wali okubyeko hiti esinga okufa kwa Sseggirinya ebizibu bino bye byatukuuma era tetwetaaga muntu yenna bitujjukiza kubanga buli lunaku bitweramba bw'obanga olina okusooka okufunayo ku kasente obijjukiza abantu kitegeeza naabo boogenda okubijjukiza balina kusooka kufunayo ku kasente okusobola okubitegeera n'okusobola okubirwanyisa ffe embeera gye tulimu yeetujjukiza si mmwe ate era njagala okukutegeezaako nti ne bwe tuba tusazeewo tukuwa essente tusobola okubeera ba highest bid okusinga Museveni eri omuntu alinga ggwe liri pazo ekyatugattira awamu yali mbeera gye tuyitamu nga bannayuganda gwali mwoyo gwa ggwanga tebyali byanfuna oba osanga ssenga twakizimbira ku musingi gwa byanfuna okuva mu ntandikwa ssenga kyayiika dda kubanga kuffe tewaliiwo alina ssente nnyingi kugenda mu Museveni mu lutalo olw'ebyenfuna era tuyinza kubeera ba highest bidder ku muntu alinga ggwe kusinga Museveni ye bwe tuzikuwa kaŋŋambe tukuwadde akakadde ye n'aleeta obukadde 10 then kyekiba kiddako olabye obulabo obuli mu kuzimbira ekintu ku musingi ogw'ebyenfuna gwe bw'ojjanga nnina kukuwa ssente ate nga n'omulaba agaba ssente ze ŋŋenda okukuwa ntono nnyo ku mulabe z'ayinza okukuwa okulya ebigambo byo era singa gwali gutyo senga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yakisigalamu yekka nabwe ekitussebo mukama wange situyina ssente za kusasula bajja kutuyimbira ku kampeyini kubanga tewali ayina luyimba luleekaana kusinga bizibu by'abantu tewali ayina luyimba lusobola kunzijukiza nti ku makya sukaali yannemeddeyo ku dduuka nga ssente siziweza tewali ayina luyimba lusobola kunzijukiza nti maama wange
yafa olw'eddagala eritali mu malwaliro ga gavumenti nabwe ekito gwe bw'oba oyagala ssente okusobola okutujjukiza meaning toli wa mazima toli wa mazima bw'oba olina kusooka kufuna ssente okuzibuka amaaso okulaba enguudo embi okulaba abavubuka banno nga baggweera mu makomera okulaba abavubuka banno nga bamala okusoma ne batafuna mirimu okulaba abakyala nga bazaalira ku seminti mu malwaliro ga gavumenti okulaba nti abalwadde oba abaana abato abazaalibwa ekawempe baafiira mu incubator mbu amasannyalaze gagenda nga gavumenti teyina standby generator oba temwalimu mafuta gasobola kugitambuza obeera toli muntu mutuufu tuba nga tulina kusooka okusasula okulaba ebintu ebyo era togenda kubyogerako ng'obijja ku mutima gwo wabula ogenda kubyogerako mu ngeri yaba mpaddeyo kaki esswala toyina kugisaala olw'okuba bakusasudde era bw'ogisaala ng'olina gw'oyagala okusanyusa esswala ebeera tetuuse esswala tuginuulira azini okutoola nniya okunuuyirira esswala tugitoolera nniya tetugisasulira era y'ensonga lwaki tewali muwendo gwa ssente gw'oyinza kuwa muntu yenna asobola okukusaalira esswala yeggwalina okugyesaalira then abalala gwagikulembedde bakwegattako bugassi nabo ne basaala kakati esswala y'enkyukakyuka twagyekulemberera ewatali kusasulwa yenna wenna awulira ng'oyagala kugidda emabega layini weeri naye tewaliiwo imaamu asimba ku muzikiti awo asimbye abantu layini nti buli ayingira 15,000 nebateekawo n'ekizina buli ayingira 15,000 buli ayingira 15,000 omusiraamu kyakola kwaziina bw'otasaala bibeera tebimukwatako kubanga obeera toyamba ye nabwe ekiti abayimbi mwenna abaawulira omulanga gw'enkyukakyuka yenna ajja n'atwegattako obeera weeyamba obeera toyina gw'oyamba kuba bano boogenda okugattirako eddoboozi be bawagizi bo bwe balwala tolya bwe batajja mu shoozi zo tolya bw'oba tewabasasula kujja mu shoozi zo kati ate nabo bategese gwe lwaki oyagala obasasuza okujja mu yaabwe gwe kitwale nti bw'obeera ku afirikano otegese sho n'abanyigirizibwa bwe bagamba nti leero tuli kasaawe ka kaale nateete nabo babeera bategese sho bwe baba woba gwe tebaakusasuza nga si gwe yabasasula nga bajja mu sho oyo lwaki bo balina okukusasula kwokugenda mu sho yaabwe ayagala ssente genda ewa Museveni ayagala eggwanga jangu ewaffe tewaliiwo ssente ze tugenda kukusasula okulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga kubanga tumanyi bye twogera ge mazima tetulina muwendo gwe tuyinza kukuwa okukwogeza amazima kubanga teri yali asasudde muntu ssente okufuuka omuntu ak'obuntu kalimu amazima ak'obuntu kalimu okulumirirwa ak'obuntu kalimu okukwatibwako kati ffe tukusasula ssente okufuula omuntu maama we yakuwa mmeka okukuzaala naffe tulyoke tukuwa ssente okusobola okukuteekamu ak'obuntu fulumya ku bajeti essente tujje tukuyimbire mu kampeyini kyagulanyi eyo egundi kampeyini tezibeera zize kampeyini zange omuwagizi wakwagala ennyo kampeyini zange music consumer Kyagulanyi akyali naye ate kiba kyetaagisa okumuwaayo ku kasente bwe gubeera gute kubanga naye ayamba nze ate gwe bw'oba owulira nti okujja okuyimba obeera nina okukuwaayo ku kasente era obeera onnyamba buyambi naye saasira ate onatya ng'agenda kusibwa asuubira okuttibwa asuubira okukolwa ki ate ye aba tannyambye buyambi eyo gw'osaba ssente so eno kkoozi yaffe twegattira ku nsonga za ggwanga era ekyatugatta mazima yensonga lwaki bw'obulwa amazima mu ffe ng'otambula ng'ogenda abajja olw'ebyenfuna baavaako dda kakati gwasuubira nti tuli mu bizinensi ogenda kujjayo lwa byenfuna, nkuwemye.
gwasuubira nti tuli mu business ogenda kujjayo lwa byanfuna nkuwemye otherwise awo mugende wa Museveni atalina gyasuubula nti yeetaaga amagoba ye ssente aziiwanga jjenje oba aziiwanga mukazi nakyagaba we yeegabula ku bizinga seeno waffe ffe tetulina ssente za kubawa tetulina ssente za kubawa era abayimbi njagala mukiiga okuva n'olwaleero we mujja ne muyimba temuyamba Kyagulanyi mweyamba temuyamba Kyagulanyi mweyamba mulekeraawo okwefuula ab'amakulu n'okwewa amakulu we mutalinanga makulu gwe bw'oba owulira nti Kyagulanyi abifunamu nnyo ndaba naye agenda mugundi Kyagulanyi olowooza mu lubuto lwa nnyina yamalayo emyezi 16 yamalamu 9 nga ggwe naye funa empapula ogende weesimbewo ye yakugaana ossoma bwebyo byanfuna gwe lwaki obitya abasajja bakambwe temubaleetako bbugwa naye noga Kyagulanyi ali mu bizinensi ze nga ggwe n'okuboogerako batya ng'osiiba ogamba bavubuka oyo ajja kubattisa nange buli amusemberera afa abasajja bakambwe then muwe saluti y'okuyimirira mu bakambwe era musseemu ekitiibwa kingi nnyo y'okusobola okuyimirira mu bakambwe kati kitegeeza bw'aba ataddeyo saddaaka y'okuyimirira mu bakambwe aye toyinza tutuga tusooke tukuwa essente naawe ojja omugattireko ku ddoboozi naawe ojja oyogere ku bikyamu ebigambo kati oli bw'anaakuwanga bivaawo Museveni bw'anaazikuwa ezisinga obungi ng'enguudo ziteredde Museveni bw'anaazikuwa ezisinga obungi ng'amalwaliro gateredde mulimu eddagala olwo yogera ekintu ng'okyogera lw'amazima si kukwenya bino si bya kuba bulango bwa simu nti alina iPhone omusanga alanga ayiteero kubanga mukwenyi mukozi bino si bya kuba bulango bwa mmotoka alanga pasa ate yavuga Benz bino si bya kuba bulango si bya nfuna bino bya ddala era kyensonga lwaki ekitukuumye tubirimu n'abantu ababirimu ddala ababitegeerera ddala nga tebalina kye babinoonyamu kisukka ku nkyukakyuka kati gwagala ebyenfuna genda otemeteme nnyoko omundeetere mbagula mirambo njigula wano genda otemeteme nnyoko omufumbi omundeetere mubutemu ssupu ndi musezi gwe bw'oba owulira oyagala byanfuna genda otemeteme nnyoko omutunda era akaayi ndaba mulibeera akaayi mutunze tunze abantu bw'oba owulira oyagala ssente bino si byakwakitinga mwakitingi ewali ssente bino bya ddala yensonga lwaki n'abaagenda tebannadda kaigwe wae mumisoko tuwe ku ssente kati bw'oba owulira ng'oyagala ku ssente nawe tandika ekikyo okitidde abasajja obatidde kati we yakitandikawo ekitiibwa muwa abantu ekitiibwa gwe bw'ofiirwa tuziika ffe tufiirwa nti ate mumpeereza ez'amafuta diri pazo bwe nnyiiga nga tonziigiddeeko nga munywanyi wange kya buntu naye tekitegeeza nti obutaziikako bwalemezza omulambo ku ngulu meaning okujjako kwa buntu era tusanyuse nnyo 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 naye tolowooza nti kwe kulina okutujjukiza ebizibu bye tusiibamu kwe kulina okutujjukiza abakyala abafa nga bazaala tubabeeramu kwe kulina okutujjukiza enguudo embi tuzitambuliramu just bw'ojja n'oyimba ekyo tukiyita mukago n'abantu actually gwe aba yeeyamba wabula si ggwe abeera abayamba guno gubeera kutta mukago n'abantu nakuba wansonga lwaki tewabasala okubawagira so si nti mbeera ngenza okubajjukiza ebizibu ate ebyabwe obibajjukize era ebanakuwa ssente naye tobibeera bize ebizibu byabwe teweetaga kubibajjukiza mwanti mbeera ngenda kuyimba mbasanyuse bere tulina bajeti ya entertainment kubanga tewali kyetusasula kyetusanyusa katugambe liri pazo ze obaddewo mulaale nga bw'osaba kuli siti katutulekeko ki
taba entertainment batutte zino tusanyukira ki era tujaguza ki ekyo ekitusanyusa so bwojja obeera ozze naawe kweyamba kujjukiza bantu nti naawe obabeereddewo so si kubajjukiza bizibu byabwe gwe bw'oba owulira nti ogenze kubajjukiza bizibu byabwe naye nga mu kubajjukiza ebizibu byabwe ate osoose kusasulwa then ate nabo kitegeeza balina kusooka kusasulwa okutuwa akalulu tugenda zijjawo esasula eggwanga lyonna yabafe oyimbewo ki enkudi baba wamma genda osisinkana abatamiivu nga bakusaba obasanyuse kituufu esobola okuba yakukolera ssente n'emmini nnungi kirawo ng'ate mu ddansi si mu kkanisa ne mu mikolo egy'ekirabufu ennyimba zo ziyinza okuba ennungi mu benzi mu bakaba mu baki si mu baagala okwenunula kubanga eno mu kwenunula twagala n'okununulirayo ensa eggwanga bw'ogamba nti okulinunula mubaamu bingi ebifudde si byanfuna byokka lwakuba mwessira muliteeka ku byanfuna neggwe wennyini oli kabonero ka ggwanga erifudde nti eggwanga lyafiirwa ensa so sisuubira nti myuziki wo amala okukunga abantu okulonda enkyukakyuka okusinga ebizibu byabwe bibavugira mu kutu okusinga ennyimba zo buli lunaku kubanga bantu bebamu bebasiiba enjala ne banoonya fiizi ne bamala okuweerera baana baabwe ne batafuna mirimu nga bababuuza ani akusingise ne bagera mu bwakadaama ne bafiirayo kati abantu abo toyinza kubajjukiza bizibu byabwe ebyokumala okulima vanira ne bamutema ebbeeyi kiro kimu ebyokumala okulima entangawuuzi ne bazitema ebbeeyi kiro kimu ebyokubalimisa mulinga n'abulwako akatale babimanye ebizibu byabwe toyina kyogenda kubibajjukiza era sibo bw'oba obadde oyagala kugezaako kwewa self importance toyinaawo siraba nnyo makulu go siraba nnyo makulu go era sebo mukama wange bwe biba ebyeggwanga gwe tebikwatako tetuyinza kukaka kubyogerako kubanga tetuyinza kukaka kusaala kiyamba ggwe tuyinza kukaka kuwazzako oba ndobolo oba kimu kya 10 kiyamba ggwe so situyinza kwegayirira nga n'embuzi gye batwala okulya omudde ekigikubye emiggo nti nkutwala kulya ate lwaki omumalako emirembe kati ffe tetuyinza kwegayirira gwe tutwala okulya tekijja kusoboka tetuyinza kwegayirira gwe tutwala okulya era totuyamba buyambi bw'oba owulira nti olina kye wali okoledde struggle alhamdulillah wali weeyamba kuba the end of the day nalaba era gemaanyi kowasiizi yanogene wa Museveni mulyayo ke mulyayo n'otandika okufuuka ekizibu meaning mu buli kyokola oba weeyamba oba tolina gwokola ki gwoyamba kaleka kuddaawo mutuwe ku ssente eza iPod mutuwe ku ssente tujje tubayimbire era bwe mutuwe ku ssente ne tujja ne tubayimbira then katuba na nsonga ki ate lwaki tuba tukampeininga ffe abalina ne ssente ez'okugabira abazze okuyimbira mu struggle Museveni otuba tukyalwanyisa waaki nga nammwe abantu abamu tulina kusooka bbawa ssente okulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga tuba tetuwayiriza muwayiriza kale bwe tukuwa ssente ne bibaawe bwe tunaazikumba nga bivaawo bawo omuvubuka eni nateete nali siina mmotoka mu biseera ebyo najja yeeko ina pickup gye nkufunidde mpa emitwalo 25 ne mugamba ate singa mbadde njiina pickup mba njagala yaki kitegeeza mba nkola kati senga tubadde bulungi ate enkyukakyuka tuba tujjagala yaki ffe abalina ne ssente ez'okusasula abajja okuyimba mu campaign then ate enkyukakyuka tuba tukyajagaza ki enkyukakyuka ate tuba tukyajagaza ffe abalina n'ez'okuwa omuntu alinga lirippazo ffe abalina n'ez'okuwa omuntu awemulanga lirippazo kati ojja obagambe ki mbonnabulira mu mabina g'omukazi juzi baba